Katwogere katambi kanene Kobuseegu akali mu katambi kange wano. Inkataddewo naye ate inkabiseeko olw'ensonga k'abantu bakulu bokka tetwagala baana bato babeere nga balaba akatambi kano woba oliawo. Akatambi ke tukataddewo ka mukyala mukulu Nkuba Kyeyo eyazaala edda maama w'abaana mukyala w'omwami ayina ba brothers in law ba sisters in law ayina ba mothers in law ne ba fathers in law ye yakoze akatambi kano nga yeekuba engalo mu bitonde bye ebyekikyala teyakomye okwo ng'ayina n'essimu ali mu kwerekodinga ekiraga nti akatambi kano yabadde akakoze ng'ayina omuntu gw'ali naye gwe bakola naye ebintu ng'ebyo. Tusiiba twogera ku incidents nga bwe ziti eri Nkuba Kyeyo. I don't know if you people you don't take time to listen to our videos so that you can learn some things that can keep you safe. Eno gye muba muzze okukola. I really don't know what's really happening into your heads. Naye ngera tetujja kukoma okwo yadde nga tuzze nga tubyogerako. Tujja sigala nga tubyogerako wabula ng'ate naawe ali kuno alaba akatambi kano wano naye tukusaba oyimuse eddoboozi lyo nga weeyambisa comment section kubanga tuleka comment box ng'eri open eri gwe omuntu aba azze oba amaze olaba akatambi kano commenting so that we can know what's on your mind. Video ogirabye otya, ogitegedde otya, is it interesting, is it disturbing, is it what? Kyonna kiteekewo tubeere nga tumanyi. Wabula ng'ate njagala ojjukire nti nze atuula wano ku kamera okola obutambi nga buno yenze Sheila Adita. Osobola okunsanga ku media platforms zange zonna endala nga ku Facebook nkoza Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page, ku Instagram Sheila Adita page, ate era ng'osobola n'okunkubirako in case you want to share any information with me. Osobola okunkubirako ng'omaze followinga kijja kuyambako nti bw'onooba omaze followinga essimu ejja kuyitamu ate era ne message zonsindikira zijja kuba nga zintuukako bulungi nnyo. Katugendeko mu katambi tukalabe ate era tukomewo tubeere nga tukwogerako. Katugendeko mu katambi.
Katwogere katambi ak'ekikula bwe kiti. Omwana omuto akatambi kano kenenye keesonyiwe nkwegayiridde tolaba akatambi kano si ka myaka gyo. Akatambi kano ka bakulu bokka lwa nsonga ka buwemu. Nkusaba woba oli mwana muto akatambi kano kaveeko mu bwangu si kako. Tugenda kwogera katambi ka buseegu ke mulaba mu vidiyo yange eno wano wentudde. Omukyala ali mu vidiyo eyo mukyala mukulu omuzadde, maama w'abaana, ayina basenga be, ayina bamulamu, ayina bannazaala ne bassezaala. Yali mu katambi kano ng'ali mu kwekuba ngalo mu bitundu bye ebyekyama. Wabula ate n'akwata n'essimu abeere ng'alikoodinga akatambi kano. Buno si bwe butambi obusoose nga bankuba kyeyo babufulumya. Obutambi bungi nnyo obufulumye nga mulimu feesi z'abankuba kyeyo nga bali mu kwekola ebintu eby'ekisiru omuli okuzina ebimansulo ku intaneti. Okwo nno weŋŋamba intaneti gwe mukutu gwa tikitooko oguliko ennaku zino okukuŋŋaanira bankuba kyeyo enkumu n'enkumu ne batandika okuggyamu engoye ne basigala mu bupale bwa munda na kaleega. Abamu ne babeera nga tebali mu mpale yadde akaleega ne bajjamu engoye ne batandika ozinira okwo ebimansulo. Naye jjukira omuntu ali mu zina ekimansulo ali mu nsi etali yiye, ensi nga n'essimu gy'akutte era nga naye si yiye, nga n'essimu si yiye, essimu yansi eyo gy'akutte. Kitegeeza ki? Bw'otuuka mu mawanga gano yadde ng'essimu ogiguze Uganda n'otuuka mu mawanga gano setingi yonna ebadde eya Uganda egenda kuvaamu muddemu setingi yansi eno. Ng'era buli kimu kyonna ky'ogenda okuba ng'okolera ku eyo essimu kigenda direct mu bantu abakwasaganya ebintu by'emitimbagano, ebintu bya intaneti, ebintu bya data, ebintu byonna by'okolera okwo bigenda kuba bigenda eno. Bagenda kuba bakisa nnyo obutakulondoola kukwata lwa nsonga amateeka g'eno agafuga essimu ga njawulo n'amateeka g'e Uganda. Tukola obutambi bwe buti ne tubagamba bannange emize nga bwe giti mugiveeko, temugikola giswaza, kigenda kuba kibi nnyo. Mmwe mwonoonera bannammwe abalala ababa bazeena okukola ne mutayagala kuwuliriza. Yenze adita inkubirako ku Instagram yange igwa neetaaga amasimu ngakwata. Jangu ogifollowinge onkubire ombulire kye weetaaga tugenda kwogera. Link eri awo ya YouTube channel yange. Jangu ku YouTube osubscribing okwate ne kade buli video gye tuteekayo ekutuukeko bulungi nnyo ofuuke member. Tubeetaaga mu bungi. Jangu obeere nga otwegattako. Akatambi k'omukyala akali mu vidiyo yange eno mbasaba tukaweeko endowooza. Tetugenda kukoma ku ekyo. Nkusaba akatambi kano okabunye emikutu gyonna egya social media omuli groups bannaffe bayige bye babadde tebamanyi. Baganda baffe tubeegayirira omulundi ogusembayo mulekerawo okukwata obutambi bw'ekiseegu. Obutambi buno obw'ekiseegu bwe mukwata yentabo lwaki Abawarabu bakooye abantu abaddugavu ng'oggyeko emisango kati egyeyongedde mu nsi zino ez'Obuwarabu nga gikolebwa abaddugavu omutali oba Bannayuganda oba Bannakenya oba Batanzania. Kasita oba ng'oli muddugavu omusango nga muddugavu muno yagukoze, mwenna omusango gugenda kubakwata. Tukyali mu lutalo lwa kulwana kulaba nti ffe abaddugavu tufuna naffe eddembe eri abeeru abajja eno okukola, wabula ate ne muvaayo abantu nga mmwe abaana ab'ensonyi ogyeyo amakudde gazaalazaala dde abaana ogubuto guyiiseyiise ojjudde mugaba akutudde buli wamu weeyambudde olw'okuba nti naawe osikiriza bantu. Emibiri ng'egyo egyakulubuka tegisikiriza bantu, ekyo mukijje ku nze. Emibiri egyayiikayiika muvuddemu ebiwanga n'ebiwanga by'abaana, omubiri gwo ne gufaanana ng'ogw'ono omukyala, tegusaana kulabibwa ku intaneti. Mwefuge mubeere bantu bakulu. Nga bw'otaasobola kweyambulira mu nsi gy'oli, totawaana kweyambula mu nsi etaliiyo, kubanga amateeka we ganakwatako n'ofuna ebizibu. Iffe tujja kubeera eno nga tuwoggana tugambe nti bannange Omuwarabu mubi, naye nga nawe eyajja okukola oli mubi. Tubasaba mutunuleeko mu mitima gyammwe,
mutunuleko mu bikolwa byammwe nammwe mwerongoose nga naffe wetuwana okulongoosa bano abantu tuyina ebintu ebimu bye tutandise okugyayo abantu babirabe naye kigenda kuba kya nsonyi nnyo nti ffe abakaayana ababeera eno twagala okulaga obubi bw'abano abantu nga nabo batandise okulaga obubi bwaffe olowooza ku ffenna na bano abatuwa ssente naffe ababakolera ani agenda okubeera omukyamu ekibuuzo nkirekedde gwe ali ku peegi eno nkusaba okomentinge komenti yo yonna yonna tujanyiriza nkubira ku Instagram ensangayo ku YouTube channel yange imbagala nnyo ndowooza akatambi ako okalabye bulungi nnyo era nga nsaabadde mu katambi mu ddoboozi ery'eddala ly'osembeeyo okulaba nga ngezaako to bring out information to you people era nga imbeegayirira nnyo dia bankuba kyeyo bannaffe stop doing these things, stop doing these actions. This is not a good action, this is a bad act. Mulekerawo okola ebintu webityo era nga tubasaba lwaki mukola ebintu webiti in the first place. Let me ask, naye nga mazima ddala feesi yo okubeera nga etambulira ku social media over a stupid video, over a video that is meaningless, over a video that is disgusting, over a video that is going to tarnish your name, erigenda otanishinga all your family name and identity. Okera otya ne weeraga face ng'oli mukola ebintu webyo. Tukola nnyo obutambi webuti ne tugezaako bajjukiza nti these people that are telling you to record these videos are making you do mistakes that you will regret one time or one day later. So fetuvayo ne tubabuusa ne tubagamba, if someone comes out in that position trying to show you no, you have to move naked, you have to do this, or recording akatambi ng'oli bw'oti record it like this, weekuba engalo, teekayo bogoya, teekayo biringanya, teekayo ntula, teekayo gundi, teekayo kisaaniiko, teekayo fooko, teekayo jiiko. Omuntu oyo si mutuufu. Era ne tubagamba abantu abo ababasaba omukwano ogw'okusimu, abantu abo babeera bafere because that person agenda kukozesa ensobi. You're going to do ebintu ebyo byonna while this party is recording. After atandike okukozesa nga ayeyambisa katambi ako kewa recordings. By the time wogaana omukolera ekyo ye kyawulira kyayagala agenda kusaasaanya. Wano we tubagamba stay open minded, be open minded, don't let someone okukozesa ensobi, don't let it happen. Si kintu kirungi nnyo. Igwe beera mugezi okusukkulumako. Wakusaba ebifaananyi ng'ebyo ebyobuseegu, you know where to get them from. Osobola ogenda ku Google n'obifuna. Osobola oba ne stage n'omwegirako ddala n'omugamba ndo you're not my type. Nze njagala omusajja nga mpa ekitiibwa, omusajja njagala, because trust me, omusajja akwagala tagenda kusaba bifaananyi bya buseegu, tagenda kusaba katambi ka buseegu. That person will hold on, that person will definitely wait for you until you come home or until you meet up. Tagenda kukozesa ebyo byakigwagwa because he has that respect. He does give you as a person or as a woman. Chovula batubagamba, if a person crosses a line, natandika send me pictures, send me this, send me that, just know that person is not a right person for you. Yense Shila Adita nsangayo ku mikutu gyange gyonna emirala nga weeyambisa link eziri ku YouTube channel yange eno. Mbagala nnyo. See you in my next video.